mulimu abantu boolaba nga naye baba batudde butuuzi wamu wee bati mukwano gwange banyirira nga naye baba batudde butuuzi wamu bwe bati owulira nga emirembe naawe abalaba ogifuna munda mu ggwe nga bwe batuuka ne beetunuulirako bwetunuulizi bati kale twali wano omwezi gwali gwa February ne tukola story ne tuleeta eggulire ku mwana muwala omupya eyali ayakaayakana eyali azzeeko okusaba wali ku chaachi ya Pastor Bugembe emanyiddwa nga the worship house e Nansana. Mwana muwala omulungi kaalaala gw'otunulako n'okomya amaaso ndowooza yono gwe bagamba tibamuyiwako amata n'oganywa. So twayogera ku mwana muwala ono ne tuleeta ne vidiyo ku ngeri musumba gye yali asanyuse ebitenkanika nga mwana muwala ono alinnye ku kitooti okuba nga abuuza ku bantu, era mu bantu be yabuuza kwe kwalina okubuuza ku musumba, era musumba yamaliriza naye amubuuzizza nti mwana muwala bulungi bw'oliko olinayokko omusajja eyo. Mwana muwala n'agamba musumba nti nedda naye kale nkyali awo bwentyo. Enduulu yajjula kanisa, abantu ne bagenda maaso olw'okuba nga bashemerirwa. Gye bitandise okutambula nga bidda, abaabisabirira mu nsabirira gye baabisabirira byandikyuka ne bigenda nga bwe babyagala, wabula abaasaba bireme kutambula nga bwe birina kutambula bagenda mu maaso olw'okuba nga beekuba ku mitima ne banoonya amasabo ge bajjuza ku mitima gyabwe. Pastor Bugembe wamu ne mwana muwala omulungi Luwondo kaalaala, amannya njagga kubulira ku vidiyo eno bw'obanga tewalaba eri eyasooka. Olunaku lw'eggulo ng'okusaba ku church ya Light yali Light the World Church by the way, kati neefuuka the worship house, ngamba church ya Pastor Bugembe. Mu kusooka yali Light the House Church, then oluvannyuma n'agikyusa erinnya neefuuka the worship house. So owulira nga nkozeseza Light the World tekikubuzaabuza. So mbadde mugamba nti olunaku lwe Sunday ennaku z'omwezi 9 March okusaba nga kuwedde, Pastor Bugembe yakuŋŋaanyiza ebifaananyi byonna ebyabaddewo mu kusaba okwo n'abiteeka ku mukutu gwe ogwa Facebook, era ogulina ne blue tick ogwa Pastor Wilson Bugembe. Ebifaananyi bino bwe yabitadde eyo just ffe tusoma dotisi oba tugezaako kuzigatta, don't feel offended but take the information as it is. Bwe yatadde eyo ebifaananyi bino musumba bwe weetegereza obulungi oda y'ebifaananyi bino, musumba yasoosezza kifaananyi kye waggulu ng'ali ne mwana muwala ono. Olw'ebifaananyi by'abagobereza abalala ababaddewo mu mmisa ne bigoberera, wabula ekikye nga kye kiri ku toopu ng'atudde ne mwana muwala ono. Munnange akunyumiza nze yaliwo olaasobola okubinyumya n'essanyu kuba naffe kitusanyusa singa ebiddako bibeera birungi ekitenkanika. Musumba we yamaliriza okuteekayo ebifaananyi bino yataddeko caption, era abangi bye baasomedde mu bbaasa ne bagamba wetulaga ng'ebintu birabika ate bigenda kuwoma bwomi. Musumba yakoze caption eyabadde egamba bweti #afterchurch one day nateekako Psalms 5:3 nagamba nti keep breathing, keep believing,
The 38 years of pain can be fixed in just one day. Obako obwo nga buvuunulwa nti sigala ngossa, sigala ngokkiriza, emyaka 38 egy'obulumi gisobola okutereera mu lunaku lumu. Wabula nga ku caption eko kuliko ekifaananyi kya mwana muwala oli ng'ate era musumba asuubirwa nti 3 agakoonye n'omusobyo. Kadade ng'obubaka bugamba nti emyaka 38 egy'obulumi gisobola okugenda maaso n'okuba nga gikoma, oba obulumi ne bukoma mu lunaku lumu bwe ruti. Kale kati oluvannyuma lwa caption eno bangi bagambye ye musumba ani ow'emyaka 3 mu giijo obulumi gwe bukomedde mu lunaku lumu. Ate nga ku positi eno tulabako kifaananyi ky'omusumba. Musumba linda kusooka otubuulire. Musumba first tell us a little bit here. Positi eyo yakoleddwa Pastor Bugembe kiringa etteeka. Buli we bamaliriza okusaba ku worship house, musumba agenda ku mukutu gwe n'ateekayo yo hashtag eriko after church. By the way, kifaananyi kino kyolaba kyogeza bangi obwama. Ekifaananyi ekyo kale tuddeyo wali badagamba nti hashtag ya after church. Musumba buli we bamaliriza okusaba ku worship house agenda ku social media handles ze n'ateekawo hashtag ya after church, then n'ateekawo ekyawandiikibwa ekyo ekibadde kigobereddwa ku lunaku olwo, oba ekyawandiikibwa ekiba kikoze okubanga bakulemberwamu okusaba n'okwolesebwa musumba kwaba yafunye. So kino kye kyawandiikibwa ekya Psalms 5:3 musumba kye yafunye olunaku olw'ejjo, nga kigamba nti obulumi omuntu bw'afunye okumala emyaka 38 mu lunaku lumu busobola okuba nga buyimiridde nga bukomye. Ebyala ne bitandika okugamba musumba obulumi bukomye. Obulumi bw'okubeera nti tewaliwo muntu bulabika bukomye. Tuba tuli awo senga wa social media ate ng'era mukwano gwa musumba, Mama Davina, mama w'abaana, Bad Black, Shanita Namuyimbwa bwe yalabye nga musumba agamba nti obulumi obubaddewo emyaka 38 busobola okukoma just mu kiro kimu oba mu lunaku lumu bwe ruti. Ko Shanita Namuyimbwa bannange bwe munaabeereyo ne musirika busirisi Pastor Bugembe ono tulina okumulabuukirira. Bannayuganda temusirika. Shanita Namuyimbwa kyakoze yagenze naye ku mukutu gwe ngera musumba we yakoze okugenda ku mukutu gwe, mwana mula Bad Black yagenze ku mukutu gwe n'akwata obubaka n'abuweereza bannayuganda ate n'abuweereza ne Pastor Bugembe nga ye n'abantu bonna abaagala musumba era abagaliza Pastor Bugembe ebirungi. Obubaka Bad Black bwe yawandiise kambusembeza obulabe bulungi. Yagambye bw'ati: Dear Generation Pastor, ono omukyala waakulema ogenda kutulaba kimaafiya. Maama w'ekkanisa ffe tumulaba and I'm sure naawe omutima gukugamba omwoyo yatwanukudde. Amiina. Bad Black agamba nti ono omukyala Pastor Bugembe waamuvaako amazima agende kuwangatto. Uliriza kano akasinga okuwooma. Bad Black agamba she loves you please. Ye baby Gloria yafunye dream man. She wanted a man like her father. Now it's you remaining. Bad Black n'alabula Pastor Bugembe namugamba nti ono omukyala akwagala. Yamugamba nti she loves you please. Ye baby Gloria yafunye omusajja ow'ekirooto kye. Mwe bbanga lyonna baby Gloria abadde ayagala okufunayo omusajja alinga kitaawe. She always wanted a man like her father. Kanamugamba nti Pastor Bugembe ssebo taata wange yegwa asigalidde oba yegwa abulayo. Ebitonotono ku mwana muwala ono. Mwana muwala ono okumanya mulungi ekitenkanika
mwana muwala ono yaliko Miss Uganda UK. Yes, mwana muwala ono by the way amanya ge ye Jan Mukiibi. Mwabatagoberera agaliwo information eno yamma okugabongera. Mwana muwala ono ye Jan Mukiibi yaliko Miss Uganda UK oba UK edition. Mwana muwala oyo yaliko nalulungi wa Uganda mu UK. Oba okategedde bulungi nti musumba we kuba kulonda musajja wanjawulo nnyo asooka kwekkaanya na kwetegereza. Mwana muwala ono ng'ali mu United Kingdom oba UK, in fact gye yavudde okudda e Uganda. Ebyanasebo byalabye ekimuli ekyo ne bigamba omusumba alabika yakwata ekimuli ekyo n'akiteeka ku booda ne bakitwalira mwana muwala ono. Wabula musumba teyayogera wa kimuli gye kivudde. Temwogera bintu bitali bituufu mmwe. Amambadde nkugamba anti mwana muwala ono kyejje ave e UK, United Kingdom. Mugambe nti yaliko Miss Uganda mu UK era ebbanga lyamala mu UK oba United Kingdom oba gye muyinza okuyita Bungereza. Mwana muwala ono yagenda maaso n'okubanga asoma era n'atikkirwa mu bintu bya medicine. Abantu abategeera ebyekisawosawo bwe bityo. So mwana muwala ono obulungi abugattako n'amagezi. Kagama musumba abeera ddala atufunidde maama ow'ekkanisa omutuufu atuukiridde. Okugamba worshiping ebeera ejja kutambula. So mbadde ngamba nti omukyalo ono oba mwana muwala ono yasoma medicine wali mu United Kingdom mu buufu obufaananako bwe butyo. Mukyala muyivu ajjudde oba awedde emirimu. In fact bw'obanga ogoberera mwana muwala ono ku Women's Day lwe lunaku lumu emabega nga kyajja enkeera ajje ku church ya Pastor Bugembe nate ennaku z'omwezi nga 8 Saturday ku Women's Day abadde agenda maaso n'okuba nga akola charity n'okuba nga atambula mu baana abawala ng'abaako by'ababuulirira wano na wali. Era mukyala ayagala nnyo ebintu by'obulamu n'okulaba nti obulamu bw'abakyala abukyusa nnyo. In fact mwana muwala ono Jan Mukiibi ali nnyo mu kyoyinza okuyita maternal mental health. She's a pioneer in that field eya maternal mental health mu buufu obufaananako bwe butyo. In fact I've seen her quite a couple of times. Namulabako gye buvudde ng'akyaddeko ku radio emu. I think that was Next Radio. Mwana muwala oyo Jan Mukiibi ng'ekyali kimukyaziza in fact kwogera nnyo ku by'obulamu n'obulamu bwe mu UK mu buufu obufaananako bwe butyo. For information tujjagera basi okuba nga tugisokoolayo yonna gyeri. Tubaleetere tumumanye nti nno musumba ali mikono mituufu. Tetwagalawo muntu asaba ssaala mbi wano. Ab'emitima emibi muveewo. Tusabira musumba. So wakati nga byonna bigenda maaso n'okuba nti biba buli bantu abalabe musumba ng'ali ne mwana muwala ono oba ng'amusemberedde bagamba nti musumba lwaki totuyamba n'otuyiwamu embaga 2026 agenda okutuuka ng'ekyaffe kyayengedde dda. Ebigambo by'abantu ne bw'obanga ogeze maaso n'okuba ng'osoma comments. Kale ekyo tujja kirekawo kati abamu bajagaba kati gwe bukyaki wagenze kulabayo mwana muwala ekkojja otubuulire tewabadde ebirala. Wabaddeyo ebirala. Olunaku lw'eggulo ku worship house awo wennyini wakati mu kusaba okwabaddewo kwe kwabadde n'abawagizi ba Manchester United oba gy'oyinza okuyita Man U nga bw'olaba mu kifaananyi. Bakulembeddwamu Guy ayambadde white ku mukono guno ogwa ddyo akutte microphone. Guy oyo lumu yalabikirako ku church ya Pastor Bugembe. Yajja ku kituuti n'agamba musumba tusabireko Man U bagikuba bagitta. Musumba n'aseka. Kati engeri gye kiri ndi musumba kwolwo teyasabira ttiimu ye ndowooza nga bwe yali akyetaaga.
mwana mulenzi ono yagenze n'akuŋŋaanya bannamaaniyu banne ne bajja nga bawera. In fact bazze n'ekiweebwayo mu bbaasa ne bagamba Pastor Bugembe, taata ku luno bw'otatusabira obusajja bwase bujja tukuba butufiireko, tusabire essaala. Kyokka nno nga gwe bazze okugamba abasabire, Pastor Bugembe musajja awagira Cherusi kati musajja wa Katonda byamusobedde wabula era yabasabidde. In fact essaala Mukama yagiwulidde. Omupiira ogwo gwabaddewo wakati wa Arsenal ne Man U. Man U ye yasoose okuteeba mu kitundu ekisooka. Then twabadde mu ddakiika nga 71 awo Arsenal ne equalizinga. Esegeza Man U tebaagikubye, gwawedde draw. Essaala ya Musumba eba yayiseemu. Agape Christian School somero lisangibwa Buwama ku Lyekatebo. Bagamba nti genda maaso n'okuba nti otwala omwana. Bapira ddala ku kindergarten P1 paka P7 ate ng'essomero lya Kisulo kyokka. Ebisale birungi ddala. Apa siddi omusonsozi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kw'oli. Information nga bweri tugireeta, tetugattamu yadde okutolamu. Likinga video eno.